Abasibe abasuka mu 1,000 mu kkomera Mbarara bagamba nti wadde babolebwa ebiseera ebisingula emisango gye bazza n'okubeera abasibe wabula okulowoozebwako mu kiseera kino eky'okujaguza Ssekukkulu kibazaamu amaanyi wamu n'essanyu wadde nga bagalirwa. Tusanyuse nnyo ffe ng'abasibe embeera gye tusanze wano mu biseera bye byasooka tiyali nungi, naye kati mu mbeera eno eriwo nungi ate tulaga omutima omulungi wakati waffe n'abakulembeze abatukulembera. Abasibe abakazi wamu n'abasajja balabiddwa nga beeteekera Ssekukkulu nga bakola emirimu egy'enjawulo omuli okwasa enku, okusala enti, okulongoosa amakomera n'okuyimba ennyimba ezitendezza omutonzi. Abakulu mu makomera Mbarara bagamba nti wadde ng'abantu basibwa naye balina eddembe lyabwe omuli okuweebwa omukisa okujaguza wamu n'okusanyuka naddala mu nnaku enkulu wadde ng'oluusi beesanga tebalina buweereza bumala naddala eri abaana b'abasibe. It is their right to eat and to enjoy. The mere fact that one is in prison is enough punishment. Being in prison is a punishment. But when one is in prison, is not supposed to be punished again. No. So denying him that kind of food on that day is a punishment. Abasibe abasinga mu makomera babeeranga ab'ekyawo oluusi olw'okusibwa ebbanga eddene wamu n'ebirowoozo ng'era abasirikale abavunaanyizibwako okubalabirira bagamba nti okugabirirwa bwe bati kibasobozesa okubakumakuma n'obutatoloka. Naffe kye tuyamba nti webanga basanyufu tebabeera na ndowooza mbi, kuba ennaku zino enkulu abasinga tebagala kuzikwatira wano mu makomera, nabo bapulaaninga kugira wabweru. So tugezaako okulaba nti tubaze wamu basanyuke. Damba Waziri ne Ali Waso bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.